Inside Story Uganda, real source of political updates. Okay. Kale tujja kwongera okutulira oba kunjaga tukose dakiika 3 tuwumbe ensonga eyo nga mujjayo nnyo ekintu kya practicability y'ebyayogeddwa president. Yes, president yayogedde nga bw'atera okwogera ku nguzi okusuubiza, but how practical are the promises he made bw'abadde ng'ayogeraga nti baminisita Honorable Nakawuki ku luno ataakolere bantu tajja kuba namwaganya mu gavumenti ye. So what do we expect to see mu kisanja kino oluvannyuma lwa president okuwera n'abakungu ba gavumenti bonna ababadde beebaka ababadde batakolera bantu opportunity tekyaliwo? Honorable Munyagwanda ozatandikireyo. Nze nkugambye nja kusooka kulabako kubanga guno si gwe gusoose nga president ayogera ebigambo ebyo nebisigala nga bye bimu. Kungu nze nabadde nsuubira president okusookera ku kintu ekisookera kye kimu, obumu bw'eggwanga n'okusonyiwagana, unity, reconciliation and I don't know promote nti n'ogamba nti nze ng'omusajja afunye omukisa n'enfuga eggwanga n'emyaka 4 ndagidde wano wendi buli musiba ali mu kkomero w'ebyobufuzi nga bakulemberwa Dr. Kizza Besigye bateebwe leero. Ekyo nadde musuubira okumuvaamu tugambe nti eggwanga litandise omukulu mu state of the nation, kubanga status yeriwawo y'ebyobufuzi bwogedde ku kigambo status nti abasibe bonna buli ali eruzira mu kkomera lyonna nga sibwa lwa byabufuzi kalulu kawedde byonna byawedde Dr. Kizza Besigye ne bane mufulume. Ekyo nadde nkisuubira. Ekyokubiri nze nakooye ebintu by'oluzungu. Abantu abayivu ennyo bakuusa, obuyivu n'obukuusa bitambula biti. Nze sikyagala muntu kunnyonnyola bintu bigambo bingi mu luzungu, njagala mu Luganda. I want to tell you nti olwaleero ebyenjigiriza bw'otunula ebyenjigiriza buyimiridde mu Uganda nti kati tulina ne kindergarten esasula $5 million. Batuma omwana ebintu byatwala ku ssomero ng'alinga agenda okutandika akaduuka ne muleka abantu extorting population ne president n'otakona ku byanjigiriza ebyobulamu. You see, abantu bakaabye always nti mu malwaliro temuli malagala biki kituufu health center force muzimbe ne health center series muzimbe zo nyingi, they have scattered them all over. Ne temuli kirimu temuli kirimu. President n'akola byonna kubanga bw'omuwulira ng'akunnyonnyola ye alinga akugamba nti abakulembeze abalala bano baakula nabo be balemereddwa okussa enteekateeka za gavumenti mu nkola effectively. Anti yabalonda mukulu kungu. You see, president abakulembeze yabalonda naye luliye wagamba sanja hakuna mchezo wakikozesa na mu Luswayiri tugamba leero kati gujabagidde basemugayavu bawedde ojetano ne jiyito baye kitugamba na myaka 10 mabega kati otugamba team no sleep kisanja kisanja oba team kisanja no more sleep kisanja no more sleep twanisubide kisanja anti kati goga kisanja no more sleep kati wahona nako kibabeera part of team no more sleep. Yes. So nagamize mala kulabako nayenze esuubi lyange tono obubbi obuli mu Uganda wano one buli institutionalized. Ojasanga Honorable Nakawuki nsonyiwage ngendo ogereza kwa minister ali wano nga ministry yo simanyi kati batula ntebe bo Renzori courts bapangisa ministry zonna zaava mu maka gaazo aganansangwa nizitandika okupangisa naye nga ba accounting office okupangisa okwo kuli mu ddiiro. Let me tell you kungu ministry zonna zalina ebitebe byazo ne babikondeming nti byali bikadde ne bajja bateekawo kadiiru k'okupangisa ku bizimbe by'abantu. Naye singa otunulira rent gavumenti ya Uganda gwesasula rent w'omwaka gumu mu ministry azimba ekizimbe kwe batudde. Kati president simanyi bwana akola bintu I don't know. Ekyo kinyini kyembuuza tukole ki? How do we move from talking to now walking the talk? Kankunyonyole empale bwegwamu lastika ne bw'oginyweza esigala egwa. NRM yagwamu lastika tekyayinza listen babuuza nze anemeddeko nanga tukole ki
ne mugamba empale bwe gwamu lastika ne bw'oginyweza esigala egwa NRM lastika yaggwamu kyenyinza okugamba. So what happened to the promises? Bino ebisuubizo tusabirigane tulabe Katonda kyali tugerera, tusabirigane busabirigane. Well, Mwami Mulindwa, wali kino kimbobby omutwe. Temusobola kubeera nga buli kaseera mwogera ku commercial agriculture. Bano Uganda mwetabe mu bulimi ku large scale osobola okubawa ensimbi naye nga temutaddewo mbeera egenda kusobozesa ekyo kubeerawo. Mutaddewo bimotoka bimeka bitrakiti ebiyamba ku balimi bano okwegatta mu bulimi obwo busobola okubawa ensimbi ezo. Mwogera ku value addition, mutaddewo makolero genkana ki okuyamba okugattako omutindo ku bantu bye bafulumya. At least manyi gy'ova eruweero. Ennaanansi ziri awo ekasana, ennaanansi 20, 50. Ozisanga. Eno nga mwogera ku value addition. How are you hoping these people kufuna ogatta omutindo ku bye bafulumya? Kakati ekisooka, ansooke n'ekyeruweero. Gavumenti mu mbaliira eno tulinamu obuwumbi 20 bwa kuzimba ekyuma ekikamula ennaanansi ennakkazi awo ng'ekyevunze. President yakituwadde kuba twamuwa ebintu bingi bye twagala. 6 abikoze. Bwe twamusaba eddwaliro, kitebe kya district, ne tumusaba ekyuma abikoze. Waliwo n'ebirala bye tukyetaaga. Naye kati mu kwogera kwa president wange omanyi ffe kitukakatako okuwuliriza mukama waffe kyagenda okwogera tusobole okunnyonnyola eggwanga. Yagambye nti ekimu ku bibadde bitawaanya ye enkyukakyuka y'obudde mu kulima. Naye n'agamba nti alina company bagiyita Green eva mu Britain, Green something, nti agireese etuyambeko okukola ku irrigation. Era n'agamba nti districts nga Mukono, Masaka, Serere, yamenye districts nga 8 n'agamba bamaze n'okuteekayo. Kati njala kuddamu ekibuuzo kyo nti kiki kye tukoze. President yakulaze ebikoleddwa mu kwongera amaanyi g'okufukirira okulima tuleme kwesigamya ku nkuba etonnya. Ekyo kimu. Ne President era yalaze nti ebintu ebimu olw'okuba tukoze byonna byongedde okweyongerako obungi. Natugamba n'amatooke kati ssebo ge tutunda ebweru nago geeyongedde. Naye ndowooza walabako n'ekyuma ky'amatooke kye bazimbye entungamu. Nekyo waliwo ebintu ebikolebwa n'atugamba nti mwanyi zireke naye kasooli naye kati gwe tutunda yeeyongedde. Abantu balima kasooli twanoonyako lumu kasooli nga nina ddala ayagala kasooli omungi naye nagenda paka Kyangwali. Ekyamatooke kiri Bushenyi, ekyemmwanyi kyekiri entungamu. Ekyamatooke, okay. Yes. Kubanga bannaffe awo balimi nga ffe tukyali wano twekubagiza ffe twatemako n'emmwanyi wano mu bitundu ebyaffe ne tusimba ebitooka ne tutabiwangaalirako kale omulimu ogwaffe gufuse gwa bodaboda bwe tuva awo ne twevuma gavumenti. Nolwekyo nze ndowooza nti mu kisanja kati kino ekiddako. You see, Mwamulindwa, we need to be honest nga tuba ne discussion bweti. Mwagala bannayuganda bagatte omutindo ku bintu bye bafulumya. Munnayuganda ali ekasa ng'ombe, omulimi w'amatooke. Oyagala agatte omutindo ku matooke atya. Omuntu ali ewaffe ekyabazaala. Okay? Omulimi w'ennaanansi oyagala agatte omutindo ku nnaanansi atya. Nga tomuteereddeewo at least obufactory obutono obuli basic obutandikibwako bwasobola okwesa n'akola ekyo. Ne muyimba ekintu kyekimu ya in ya out value addition. What are you doing? Wawulirako lumu nga president ayogera ensigo ezaagwa mu maggwa n'ezaagwa wa jimu kyekizibu ekitawaanya. Wali abyeko company omuvuka akola crisps wano gwe bayita Sams. Wali balabyeko. He's a young man, not even 40 years. Naye omanyi nti obumonde abunona paka Kabaale. Kati yaŋŋamba juzi ti abalala abasinga obulima bali Kiboga. Oyo wennakaseka alimyeyo obumonde tubunone nze muwe essimu ya Sams abunone. Kakati value addition buli omu nnyinza obutakikola. Singa bano bannaffe abalina ssente abaagala obwa president kati singa ono yateekawo akakolero nga kakamula micungwa gyokka. Mufo ky'okgenda ku kintu kyatajja kusobola kwesimbako. Okay? Ozitowa muluka oyagala Uganda.
kati n'agenda mu Uganda n'anoonyaamu akalulu emitwalo 3 n'oli emitwalo 3 mukaaga muzuba abasajja ba NRM ensimbi zaabwe zibayonoona singa twaziteeka mu bintu by'enkulaakulana olaba Joyce gwe bayita alina okujeregajerega bantu olwa Joyce ali esoloti teso bamuyita tefu teso Joyce kakati abo baatulwa ne bagala katukole Joyce kakati ensigo okujjako nga zinaagwa mu bantu abalina okwagala okuteeka mu nkola ebintu tujja kufuna obuzibu naye lindako nkubuyire kino waliwo minisita ndowooza kati bamukuzizza is a full cabinet minister president abadde amwogerangako nnyo honorable Byabakama ye olwakiwulira n'atandikirawo okukola nakola kino nafuka ekyokulabirako natandika okusomesa abantu ndowooza ffenna kye tulina okukola ebigambo bya president byayogera tuleme kujja buzibu byogerako nze namugjamu ekyemmwaffe ekamodo sinayagala wagazi kunteeka ku kamera naye nga mbadde mbatutte nina kyenkoze nga nsijja mu president byatunyonyodde awo ffenna bye tulina okukola tuleme kwewanika ku bye tutasobola. Thank you. Yes, Honorable Tebandeke. Actually, oluvannyuma lw'okugamba nti state of national address teyabadde teyafiitinze mulamwa yakubye ebbali kiringa okuwa ansa entuufu ku kibuuzo ekikyamu kati state of national address bwe yandibadde nenkubuuza what is soil erosion nongamba is the transfer of pollen grain from Answerhead to the Stigma. However ebyo byonna nga biri awo ono yeyaluganye gwe tonaluŋŋaana kati ebyo byonna nga biri awo mu bigambo president bye yayogedde bye njagala tumodifyinge ekisooka bwe yagambye nti buli lwawulira ow'omuluka ng'amusaba pikipiki awulira nga asesema n'okusesema kino kyeyabadde ategeeza era kyenjagala ndabe kitegeeza basente baabwe yabasindise ku bigere balina tambula bigere ate awo tebalina nakusaba kagaali basabu county chiefs abalina vuga buno bupiki busenge then bano abakungu abali ku district DPC RDC badiso badho badeo abo be balina okuvuga bajaji ba permanent secretary ne ba minister njagala balaba mu primo kubanga awana abateesewo equity kuba kale MP nabwe bazijewo ebisatu then tusobole okulaba equity kubanga tuba tuogera ku equity gyoyogerako olejja kulaga nti baba kaba parliament abafunye ebisatu obukadde bisatu 15 okugula obuguze motoka mwe batambulira lwaki nabo tebatunulwa anti eyo wasteful expenditure kati minisita bw'anaavuga primate gwo omubaka onaasaba motoka eyo ebisatu kitegeeza formula ejja kubeera wero balanced tugezeeko kendeeza ku wasteful expenses sente ezo ziddeyo zikulaakulanye abantu naye ogenda n'osanga ono mukulu agambye authorities sebo ne baministers abamu mulimu abalungi abatalina malala naye abamu ng'avuga motoka 5 afuna akamukulembera minisita waffe ayitawo then nekuddako kipepewe eriko abasirikale 10 bakuuma muntu atya then nekuddako eyiye nekuddako endala ya emergency nze kipepewe endala emabega saagala kwogera ku president convoy ye abamu batandise ogamba ye nga atambula n'eyatoyi naffe atuwe tetuli bantu kakati bwe tunaabagatirako eya toilet motoka 6 muntu omu ekyo bwe tunaaba tukikoze n'ow'omuluka oli tajja nakututawaanya wadde okuba empawa GDP wajogeddeko per capita tulina wrong assumption kakati bino si bya bufuzi njagala kwogera byanfuna wrong assumption mu ggwanga president buli lwajja okukwotinga nagamba GDP yaffe erinye ku luno yakwotinze eri ku 63.3 US billion dollars kakati GDP bwe tuba tujyaseesinga tobeesinga ku yoyoka n'ogamba eggwanga likulaakulanye kubanga tubala ebyenfuna byonna ebyamaguzi mu ggwanga converted into monetary terms kakati wano ebyenfuna byaffe biriwa ate tusinzira ku ebyo bye tufulumya wabweru w'eggwanga ne tusenamu ensimbi engwirwa kakati tutunulira ebyennyanja munnayuganda kyabifulumya bayindi ennuuni munnayuganda kyazifulumya bacyayina beverage gana amakolero ge tubadde twogerako munnayuganda kyafulumya beverages wabweru w'eggwanga bayindi kakati ebyo byonna bisaaminga ku GDP yaffe so formula entuufu gye njagala tukozese mu dakiika 2 tutunulire GDP per capita gy'oyogeddeko
then tutunulire cost of living versus standard of living, then tutunulire marginal propensity to save versus consumption. Ebyo bwe tunaaba tubitegedde gwanga tujja disobola okulitereza mu line. Ngenda binyonyola tafaayo munyagwa. Njogera ne president mu Luganda tajja bitegera kyemanyi kwali. GDP per capita yaffe nga nkozesa statistics eza government ubos ziraga nti on average GDP per capita zensimbi mu Uganda buli mutwe gwa mu Uganda gwe zifuna nga tuvudde kubali abagagga tuli kuzissa mu kyalo n'owoono wa common man n'owa peasant nti afuna $1,340 kifune kantambule nakyo kubanga bw'okikubisa mu za Uganda ojja kufuna $4,408 ku $5,200,000 okusinziira ku exchange rate. Sente ezo bw'ozigabanyaamu 12 month muna Uganda abafuna $48,000 on average buli mwezi. Bameka abazifuna ezo 2 katukitwale nti ezo zaafuna omwezi bw'ozigabanyaamu olunaku ojja kufuna answer. Naye katuzitwale nti zaafuna tupima tutya nti eggwanga likulaakulana. Genda ku cost of living. Statistics eza government zennyini ziraga nti wano mu Kampala mu Uganda okwebeezaawo olunaku yeetaaga emitwalo emeka? 2. Egyo emitwalo 2 times 30 days gibeera emitwalo 6. Kitegeeza GDP per capita yaffe tesobola kubiyimirizaawo mu Uganda. Oyo tabaera mugagga aba tasuumuuse. Eggwanga liba terinaba kutuuka ku middle income status eyogerwako. Kaakati bw'otunulira okibala otya kyangu nnyo rent wameka wano. Kale va ku rent omuntu asula esseeta ng'akolera mu Owino. Transport wameka 24. Ekyemisana mu Owino sowaani ya sente meka. Ebiri giba gikoze gitya giweddewo. Marginal propensity to consume is far higher than marginal propensity to save. Nti esimbi mu Uganda ze yandi savings nga amaze okusaasaanya ku cost of living. Tasigazaawo za saving. Kakati bw'oba to savinga tosobola ku investinga tosobola kwekulaakulanya. That is a wrong summation in economics. Obeera mu bantu mu seconds 10 zokka president yaga nti ye bw'atunulira figures zino embeera y'Abannayuganda eyongedde okutereerako waakiri. Kyolabe Kayunga. Anti nga nkunyonyodde togera mu kunnyonnyola. Nkute ekyo kyolaba. Nkute munyagwa byaganye ebya academics. Nembiteeka mu practice wansi ku ground. Anti biteeke wansi ku ground. Kakati ku ground tebyapplyinga. Abantu bakyali mu buyumba bw'amasubi. Abantu ekizibu kya Uganda yensonga lwaki nagambye nti senga president state of national address yabadde agipima mwaka ku mwaka yandizeeyo ku eri eyaggwa. Ku regional markets natugamba nti kubanga ekizibu kya Uganda is not production but market for the produce. Obutale bw'ebyamaguzi bye biva mu bulimi bwaffe. Natugamba nti Kenya nafunyeyo akatale tusobola okutwala tani bweziti. Ne Rwanda eseetero tugaano tugalira ensalosalo akatale kaguddwawo. Then mu Uganda kike yeetaaga kyekirinyisa cost of living. Omusolo omungi, amafuta ge yeebalamye okwogerako, omusolo ogw'ebizimbe, ebintu bwe bityo those are the salient issues. Thank you. Honorable Kaswat. At least gwe olezoga nti wayingira dda mu nteekateeka ey'okwenyigira mu kufulumya abakola services obuweereza. President yabadde spot on oyagambye Bannayuganda benyigire ennyo mu services wanga bakuva mu ekyo kituufu mu bwavu. Ekyo kituufu era yabadde akikoonako nakiwulidde nga kikoona ku mutima gwe naye nga sinaba kukyogera kukansooka entereze Mwami Mulindwa bw'ofunanga omukisa n'otuula ne ba presidential candidate nze ne Honorable Munyagwa otuwanga ekitiibwa tuli mu miliyoni 49 eziri mu ggwanga. Amwe diplomat essaawa ya leero singa General Museveni soko bimenyewo nze sikyatambulira mu gundi kakati otuwanga ekitiibwa mpuliriza ebigambo ani ampa kakati ekyo njagala obeere ng'okimanyi tomalanga gatuteeka mu kulwalirwali ekyakitegedde kakati maybe for emphasis bano baavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga
olulala bw'obanga oyogera bawonga ekitiibwa kyabwe. Nze nalibadde ndaba minisita bano saawaziro. Olaba nange mbawe ekitiibwa pulezidenti owange. Bakangere mu maaso. Kakati General Museveni bwe yabadde ayogera ku Mwamulindwa kakkana. General Museveni bwe yabadde ayogera ku services. Mwamulindwa so completely. Bwe yabadde ayogera ku services kituufu. Era nyumirwa nnyo ng'ayogera. N'ayogera nti tulina sectors nnyingi bannayuganda ze bakola ki ze beetaaga naye ebyo byonna ne bwazoogera tezisobola kukola ng'eggwanga terina system. Njagala General Museveni aleke system ateekewo system zikole nti omuntu tetuyitaaga bapoliisi ku kkubo tetwetaaga gundi ku kkubo naye institution za government azireke zikole ebyo ebituufu gye biteekeddwa okukola olwo bano abaana betwagala okusomesa services bayingire mu production bayingire mu buli kimu bajja kusobola okutambula nga bateekeddwa okutambula naye eggwanga nga tewali system erwanyisa nguzi ng'enguzi balina mala kubira president ono tumusibe tumuteeke mu kkomero bate tumuteekayo ebyo tebijja kukola tebisobola kukola. Ekyokubiri General Museveni ebyo byonna ne bw'obyogera oyagala services zikole oyagala abaana baleme genda Bulaaya ng'ennamba y'abavubuka abatalina mwasiiriza abawejjera abasembayo bali mu makomera tebigenda kukola. Njagala obeere ng'omuzadde nga bw'ogamba nti oli jjajja abaana abo ab'ebyobufuzi bonna ng'oli teyabba oli talina musango gwe yakola kola pardon obasonyiwe baveeyo tubasomese tuba training bayingire mu ggwanga nabo babeereko kibakola kibakola system zibeerewo ate nga bw'obyogera byonna bye tubyagala ffe tetukulwanyisa bulwanyisa. Ekyokubiri atwebuuzeeko ffe abatambudde eggwanga lyonna bw'aba agenda okuwa state of the national address okufuna advice tekitegeeza ekyakimenyewo because oyagala kufuna kati ne Mwai Museveni omwogere bakwono okwebuuza ku muntu ekitegeeza nti nyina kumumiitinga nsobola okukola lipooti nze ne Mwai Munyaga taata muli ggwanga lyonna tumuwe advice agende okujja mu bantu nga byayogera abimanyi nti bino bijja kukola na bino bijja kukola na bino tebijja kukola kubanga nze mmanyi ekiri eserere manyi ekiri ebutalejja manyi ekiri ekabula maido kaba watambula eggwanga yes kakati ajja kumanya nti obwavu buli bwe buti ne bwe buti. Thank you sir. Abalenyo honorable minister abakulu bawulira they still insist nti ekiri ku ground kyawukana n'ebyogerebwa but also nayagadde okubuuza nti ddala bbanga mutuga nti obwavu bukendedde mu bannansi lwaki unemployment ekyaliwo mu ggwanga lwaki bwe mutuwa statistics zino nga bwe muzoogedde bwe mutuwa for example omukulu yayogedde ku lower middle income status do these things make meaning eri bannansi? Thank you. IMF ya projecting nti among the fastest growing economies is Uganda. In fact, Uganda was ranked number 7 in the entire world. Nti Uganda ekitongole ekya International Monetary Fund kyali kiratinga ensi ezikulira ku sipiidi eya waggulu. Uganda mu nsi yonna neekwata ekifo kya 7 kati ng'oggyeko bannaffe abali just ku kiboozibozi ky'ebyobufuzi abatasobola kuwa credit weesaanidde abatali biased bo bagamba nti Uganda eri ku track Uganda eri ku mulamwa. Uganda batunuulira kiri gye bava oli mubaka wa parliament agambye ebbaala ekiriyo bwawulira Mwai Museveni byayogera tebikwatagana. mbadde nkuleetera tosobola kuŋŋamba nti ebbaale buli omu ali mu kulivinga below the poverty line. Olugendo lwa mayiro 10 lutandika na kigere kimu. Tuyina we tubadde kati tuyina we tuli ate tuyina we tukyalaga nti President Museveni omulange gwonna ayagala bwe tuba tubadde twakatambulako mayiro emu ayagala mu myaka 5 gino tubeere nga tutambudde mayiro 3 kintu okikola gradually we twogera ku youth unemployment ffenna ng'abakulembeze kituluma kitutawaanya era kitubobya omutwe naye tuli mu kunoonya ngeri ki okulaba nga youth unemployment ekka wansi n'amawanga agaakula ennyo nga bw'olaba America naye waliyo unemployment waliyo abatalina mirimu naye bw'olwokuba economies zaabwe ennene balinayo unemployment benefits nti atalina mulimu gavumenti emuwa akasente ke yandibadde afuna bake yasembayo okufuna we yali ng'akyakola fawo tetunnaba kutuukawo naye eimu ya gavumenti eri nti tutuuse tutyawo kyova olaba kati ng'essaawa eno tugamba nti we need
a rapid industrialization. Atenga that industrialization we are talking about is this one whereby nga tukozesa inputs, raw materials nga ziva wano mu bannansi nti oba factory ekola juice ng'ekozesa ennaanansi omulimi wa wano zalima nga tuteekawo wali bwe tugamba nti value addition aho tusala amagezi tuvudde tutya kweno level gye tuliko tudde wali kubanga naawe okimanyi woba otunda kilo y'emmwanyi ogitunda ekinene nnyo omutwalo gumu n'ekitundu ng'oli kase naye ng'ate akakebe ka Nescafe nga kalimu like 250 grams nga kalimu quarter ogenda kagula emitwalo 3 lwansonga nti wali twabawa emmwanyi bo ne bagattako value ate ne bakomawo ne batuguza ne batugjamu nnyingi ensingako kaakati byonna gavumenti byeri mu kukola eraba nti tetunnatuuka we twagala kugenda naye twagala tutuukewo kyova olaba gavumenti essire etaddeko nnyo ne ku peace and security nti ne wetubanga emirimu weegiri naye nga ebyokwerinda si birungi ng'ensi ezituliraanye we muziraba Congo wano tulaba South Sudan tulaba Sudan tulaba Somalia nsi zitabanguse kati embeera eri mu ggwanga teganya bannansi nakubaako kye beekolera kufuna kasente mu nsawo kati soka tusiimeko nga bannayuganda nti at least mu kya peace and security wadde buno obutono bubaawo ne banno bannabyabufuzi abagezako okutabangula eggwanga nabo babeerawo naye embeera etusobozesa okukola nga bannayuganda ensonga endala we are increasing government eyina target to increasing market access nti kale ebintu wano bannayuganda tulimye kati we are predominantly agriculturalists abantu baffe balimye naye ebintu byaffe tugenda bitundawa akatale ke tulina katusobozesa okubanga ffenna tutunda ne tutunda ku bbeeyi ennungi olw'okubanga tumanyi nti forces of demand and supply zitambulira wamu olumu mu supply nga bingi nga ababigula batono ne bibeera nga bidiba ndakati embeera yegenda okuddako mu ggwanga twafunye kino ekizibu kya Ebola ekyo kyabalemere ekyobutale kyagaana kubanga mumaze ebbanga ndabyeko mukubiriza abantu mulime vanira ne balima mu bungi agenda okutuuka kati ogiba mutunda kaakati kulino president mulime mulinga ne balima mulime obusaanyi ne balima mulime kino bigenda okutuuka beeyi nga ateri wansi oversupply when the supply is too high naye kati government anti kyeri mu kupulaningira abantu okulima in large quantities expect obinatuukira okubeera nti bijja kuba bingi so how do you plan for that mwami Mugabi ekyo government ekiplaningidde tugenda ku extendinga access ey'obutale tufulumeko tuveeko mu Uganda tukozesa akatale ka East African Community tukozesa akatale ka COMESA aka ECOWAS African market yonna as a continent tugende ne mu international markets kakati kye twagala nti standard y'ebintu byaffe ebeerenga yeyo standard esobola okubeera nga ekkirizibwa unze mbadde bwedda nkuwuliriza mwami Bale tonyamba mukwano tonyamba naawe bajja kuwa time eyiyo so kati buli lwe tufuna access eyo ey'akatale akali beyond here kitegeeza abannansi ne bwe banaakola ennyo ebintu ebyo bigenda kufunako gye tugenda okuba nga tubitunda ng'eggwanga tugenda njala tuve ku nsonga eyo era president yabadde annyonnyola yalaze kasooli g'ottunda ebweru ebyennyanja abantu bye balimye ne mu pondisi zaabwe n'alaga amatooke na biki kitegeeza olwedde tulina ensimbi neziyingira nga ziyitamu ebitwale waliwo akamu kakembadde njagala okugattako naye olinga omuwadde obudde bungi mwami Mugabi it's the way to progress nti president ajje ng'atubuulidde kubanga eyo speech era yaliyo mu state of national address eyaggwa kaakati kuluna ze ng'atugamba twalina akatale akatwala quantity tani 10 kaakati kuluno twexpandinza akatale katwala quantity tani mmese egwa mu muliro ekijigoba kiba kyokyo okusinga omuliro ekitwala abaana ebweru nze nkikomezaawo Charles James Mugenyi Kiwuwa abadde ayogera ku kya president ogantwaki awulira bannayuganda badduka mu ggwanga ne bagenda e Dubai okukola nti abo olaba ekigoba emmese ne kisuula mu muliro omanya nti ekyokya okay era kyekimu nti olaba basalawo bagenda awali ekyokya ng'ekiri eno ate abo basasulwa on spot atwala abantu yasasula naye baabana tebabannyonnyola kiri gye balaga okay awo nagamba Congo
Greetings and thanks for the show. On the State of the Nation address, the president needs to be commended. He has never run out of very good ideas. However, the team he assembles is the one that betrays him. Okay, that's why such addresses end up being despised by many people. They end up as mere rhetoric as they make the government look so shabby. Patrick Ali Wakiso. Well, njagala tutandikira ku nsonga eyokubiri. Baminisita tubasuubira okulayira olunaku olw'enkya. Baminisita abalondeddwa over 80 of them. We expect them enkya okubeera nga bakuba ebirayiro. Honorable Minister Nakawuki y'omu ku abo tusuubira okulayira enkya, but ekibuuzo kye twebuuza ekikulu nti bano batandikire ku ki? Bw'owulira ebyogerwa nti ye Mwami Museveni ideas ennungi azirina, omutima ogwagala okukola agulina, ne bano bannakawuki sigamba ye ng'omuntu, ne bano balonda okukola naye be bamuyiwa. Ono butandikira awo muyiwa president. President yadde asaba abakulembeze okukola naye to preaching a gospel economic empowerment. Yali tategeeza ba ministers feka. Buli mukulembeze ku ddaala lye including members of parliament, kubanga abaka ba parliament bakiikirira abantu n'agatamwa ate ne local government ababeera n'abantu bano ku mbeera eya bulijjo. Naye nze kye ndowooza ekisinga okubeera ekizibu kyaffe ng'eggwanga, we need this mindset change. Nti president yadde ategeeza okubanga okwogera ku bana abaana abagenda ebweru oba okukola obwakadaama, alabye embeera evuddeyo mu bwakadaama, abaana abafiiriddeyo, abavuddeyo nga bakaaba, abaddukiddeko embase nga beetaaga obuyambi, naye ng'alaba wano waliwo opportunities ze tusobola okukozesa ne tutagenda mu mbeera eri abaana baffe gye balimu. Nze nange ng'omuntu really ndaba kyabulabe nnyo eri abaana baffe kuba bakolera ne mu mbeera eziri hash nga nzibuzibu. Kaakati tusobola okugenda ntusumusa abaana. Nze naddega Mwami Kungu nti nze abavubuka abeewange be nayogerako nabo nga mbabuuza ku baafuna ku ssente za PDM baakolamu ki? Baagula smartphone. Oli agamba nkoye kamapeesa kangule smart, naye nga bwemubuuza smart yene ekuleetera ssente mmeka? Talina na kiri commercial kyagikolerako. Kale ojja kusangayo blogger ng'agikozesa essimu ye n'afuna following, n'afuna akasente kasobola okukola maybe ku TikTok oba ku Instagram or whatever. Naye nga bo tebakiriiko. Kakitegeeza abantu baffe tulina kusooka tubasomese zino ideological issues ze beetaaga okumakinga sure nti basobola okutuula ne basetolinga ne bakola n'oba togenze kukola mulimu gwa office ng'osobola okukola obugagga ng'otudde butuuzi. Waliwo omuvubuka gwe mmanyi alina wano edduuka Entindo atunga engoye. Omuvubuka oyo omulimu gwe ogusinga obukulu alunda mbuzi. Alunda mbuzi mu kyalo, ayina embuzi eziwera 13,000. Naye nga yatandika n'embuzi ze 10. Ng'esente ze esinga obungi mwazijja. President yayogedde ku kigambo kya infrastructure development. N'agamba nti enguudo zaffe twetaaga okuba nga tuzimaintaininga, tukola enguudo n'olwokuba tetuzimaintaininga zifa mangu. Ng'ayagala tubeere nga opening up ebifo ebitalina access abantu basobole okuba nga batwala ebintu bya mu butale. For example, waliyo airport empya eri mu kuzimbibwa, Kidepo International Airport mu Kirenga District. Waliwo omuntu wenabye nga abuuza nti balambuzi bameka abagenda okugenda ekidepo sooka tukolereyo airport. Naye nga takimanyi ti si balambuzi bokka be beetaaga okukozesa airport eyo, ne bannayuganda bennyini abava from that part of the country. And finally, akankuteka ennyo president yagambye nti ayagala Uganda Revenue Authority ebeere nga ecollectinga revenue nga mungi, naye n'abagamba nti they should do that without hurting businesses. Eyo nayo challenge mu ggwanga era ye mujenjalo tuteekako essiira kubanga mulayira enkya eggwanga libasuubire mu ki? Eggwanga njala litusuubiremu litulabe nga cabinet egenda okubaako kyekyusa mu byenfuna by'eggwanga. Eno cabinet wadde abamu balaba nti abantu baba recyclinze, it's not entirely true, it's a mix. Mulimu abapya bangi, muzeeyi yatunulidde nnyo ani asobola okukola ki. Don't judge a book by its cover. You cannot see the strength of a tea bag until you put it in water. Cabinet eno bagiwe obudde basooke balabe enkola yaayo balyoke bagijajinge. Mutunuliddeko ebiremeseza baminisita ababasooseyo okukola emirimu egibasuubirwamu. I've had some of them abemulugunya ku ba technocrats mu ministries n'ez'enjawulo ez'ensonga nga mugenda okulayira muli bapya muzitunuulidde muzeekennenyeza ne muzisalira amagezi oba tuli likely okulaba bye tuzze tulaba mu cabinet eziyise.
Of course tewaliwo jagenda oleme kusangawo challenges kubanga newe gabeera maka era osangamu challenges. Infighting zizo zibaddemu mu ministries era zikyabeeramu is a big challenge kubanga really weesanga nga ebiseera ebisinga technocrats tebakusobodde kukola bulungi ne ba politicians. Wakati most of the ministers are politicians, but there are also technocrats who are politicians in a way. Naye nze I'm lucky enough nti ministry gyengendamu ya tourism, wildlife and antiquities tebaddemu ntalo ezo. For gwaffe gwa kutunda bya bulambuzi bya ggwanga lino Uganda, it's the second highest contributor to our GDP and economic growth. Kyetwagala okulaba nga abalambuzi bajja mu ggwanga ate nga twencouraginga ne bannayuganda bennyini okulambula ensi yaabwe awe tugendera mu kya patriotism president kyayogeddeko during the state of the nation address. Koyanza Honorable Munyagwa, cabinet erayira enkya obadde oyogera ku recycling okukomyawo abamu ku babaddemu n'ebirala. Tolowooza nti president yakikoze deliberately, yakikoze kagenderere nga balayira enkya? What are your expectations mu bo? One, bagenda okulayira nga bali tainted with inequality. I mean, lack of equity. You see, ekisooka vetting yaabwe yabaddemu tainted with dirty hands. Fantastic. Abamwogera luzungu mwine ebigambo ebinyumira. Okusunsula kwabaddemu? Kwabaddemu amankyolo. Bwe nawulidde akatambi ka deputy speaker bwe kaba kake. Very unfortunate. Ng'obaana bwe yadde ayogera oba nahonale muganga nga mugamba ffe buli wetuveetinga baminisita tulina okusuulayo omu. Luli yali Kaboyo, naawe tubadde tulina okukusuula. Nga talina nsonga gye basuulidde muganga naye omanyiza obwenkanya. Oh, maybe. Say it. Maybe. Hope so. But naye tanavaayo kawakanya. Naye bwe kaba nga katuufu. Tayeebwa yasseetuseemu. Ekyo kyekisookera ddala. Ekyokubiri kye ngamba baministers. Mwannyinaze nakawuki mukendeeza oluzungu. Mufuuke baminisita baffe abaddala. Ffe tulina ebizibu ebyaffe ebitunyiga ebiteetaaga luzungu lungi na economics mungi. Kaabe wa byabulamu ebizibu biri clear and obvious. Genda ekiruddu owulire eddwaliro bwe liwunye. Stinking to the high heavens. Temuli ddagala abasawo batuuka ssaawa 4. Kakati ekyo kyokka ffe byetwagala nti minisita tukulabe ng'oli hands on. Ego waliwo predecessor wo nsuubira nti ojja kukola okumwenkana oba okumusinga kubanga mwenamba manyi. Honorable Kiwanda. Kiwanda yakola ekintu ffe twakyanga ekyokusaaga. Kiwanda ya promoting Rolex. Kakati nze omu ku baali bakijerega nali ku nnyonyi nga ngenda somewhere nga kuliko Omuyisirayiri. Omuyisirayiri, are you from Uganda? Yes. Na Uganda balina good food. Nemuga which good food mbuulira nga manyage nga mbetooka eribobeze nakina ngamba you know Rolex. Amanyi ganzigwa naseka nambuza why you laughing? Nagamba mmere nungi bakwata omugaati iyo chapati agiyita mugaati ne bateekamu eggi ne spices nogifuna on less than $1. At less than $1. Kagamba ekintu kyakiwanda ekyo twakiramange ekyokusaagira nenga oli kyamukwata omuki ombabe. Ntuleke nnyo okulowooza ku bintu ebiri academic ebinene nti ebyenjigiriza nze neera nanyiiza nnyo nga ndaba mukulu ono Honorable Muyinga akomyewo mu ministry ebyenjigiriza nanyiiza nnyo. Wanyiize? I conflicted with all due respect. Y'omu ku bannannyini masomero abasinga wano ne bw'oyogera who will ever help Ugandans ku school fees yona yeekanamye n'osanga n'essomero lya gavumenti abasomesa gavumenti yebasasula ebizimbe gavumenti yebizimba nga essomero lya gavumenti lisasuza abazadde $2.5 million. Essomero lya gavumenti Mengwe SS Kibuli SS nga lisasuza abazadde $2.5 million. So njagala baminisita bakendeeza oluzungu ffe bakole ku bintu ebikwata ku bantu ebiri immediate. Tetwagala luzungu lwamu olwo temutunyumiza manya economy taka kulya na kigambo GDP manya biki ebyo mutunyumiza sagana kubiwulira. Boba in experience n'obukugu obwo okutuukiriza enteekateeka za government. Majority of them yes. Katika nkulage ngoyi pozinga naye ayononese bwononese baddeko MP wa wano baddeko muyala mama bw'oba tewayiga kufuna bukugu
No. Majority of them. Naye ekizibu kye bayina bajja ne basanga ba technocrats nabo ne babasiiga oluzungu ne badda mu oluzungu GDP mudde mu bigambo ekitegeera ebya common man fe twagala kuwulira ng'otuwadde solution singa tulina abantu ba ambassadors ab'omutima omulungi kati mukulu Munyagwa bwe bamugamba Rolex n'aseka n'agetinga off n'ava ku mulamwa gw'okwagala ensi ye twongere okubeera patriotic oli bwayogera ekirungi ku ggwanga lyo kyagala naye baminisita Honorable Munyagwa Honorable Munyagwa atandise ndaga nti okubasunsula kabaddemu amancholo ndabi nambuziza wano nti ababaddeko n'obuuza bagenda kulayira kakasita mulindwa simanyi bagenda kulayira nze siri ku betting committee naye mbadde nze ngamba Luweero twafunye omukisa twafunyeyo minisita agenda otugattanga Luweero mukyala Sise Mulondo nga si minisita wa constituency oba ddiini emu naye twafunye minisita gwe tweyagalizaamu era njala omuyozaayoza kati baminisita bano nze bwe mbatunuulira bonna basobola otuwa kye twagala ekizibu kyokka ekitumenya nti omwaka ogusembayo baminisita nabo baddayo mu constituency netumala omwaka mulamba nga toyawula bulungi oba minisita ono akyakolera gavumenti yaffe ya Uganda eyawamu oba amaanyi gonna agatadde mu constituency singa lumu oba kirisoboka abantu batokyogerako nitufunayo baba minisita nga bo tebabeera babaka ba parliament tugende batuweereze bulungi okumalako emyaka 5 kiyinza otukola naye ekirala onalwo minisita ng'otuuse mu ministry yo mukkirize bureaucracy y'aba PS gye bateekawo ku ba communications officer ekendeezebwe abaana abo babawa emisaala balina okwogera ebiri mu ministries zammwe naye bw'ogenda okumunoonya n'omugaki ogamba sooka okubire PS sooka omuwandiikire PS tojja kumufuna naffe batuwa obuzibu ng'ekibiina bureaucracy ba PS gye batadde ku baana what are the communications officers doing balinda olunaku World Food Day bwe lunajja balyoke bakoleyo ka press release twagala boogera ensonga zaffe ekiruma President Museveni ekimutawaanya nti ebintu bingi bye tukola gavumenti ebyekola naye abantu babikola ki naye abamu ku bantu yambye byogera beebo aba communications officer abali mu ministries ez'enjawulo naye nga nze okutwalira awamu nasanyuse ekya president okusuubiza okusuula abo aba underperforming did you see it happen this time round ate let me tell you mu ndowooza yange nsi ndowooza ya mukama wange president cabinet eno ya myaka ebiri there will be a shake up after 2.5 years nkirowooza lwaki tuteeka okubaawo ne cabinet etutwala mu kulonda okuliddako tobiraba nga bw'obirabye nti nga bano baakomyewo no nze nkubuulidde ate nze ntulano nakubuulira Lutamaguzi ne mugaa gwe tolidda era teyadda ne nkugamba mukwano gwange Honorable Wemawoko gundi namugga nti tolidda era teyadda kakati n'ekyo bye nkubuulira byo bituufu Honorable Tebandeke your thoughts ko baminisita bagenda okulayira enkya baministers actually nzikanya n'omuntu honorable teri minister atasobola kola because we are born equal naye ekiremesa ba ministers okola nze nsuubira interference katolaba mwanyi nazo ye Susan yomu ku babaka abadde abalungi mu yala naye bayinza omuwa obwa minister ate ne bamuteekako ekinyiga nga kyalina okukola bateekawo ekijinji ekyalina okukola si kyalina okukola kyalina okwogera si kyalina okwogera ekyo kyekiremeseza ba ministers performing kati muganda wange migadde muyozayoza yemu ku ministry yateekebwamu minister afitinga ow'ebyobuvubi kubanga mwakulidde muvubi talina kyatamanyi naye olw'embeera eri ku nnyanja omumwa bajja gusiba abeere minister naye nga is a prisoner nga tasobola ku exercisinga rights ze na ddembe ly'okuperforminga nga minister kakati abamu abadde batulabanga ffe abatabagaliza abali bias ffe abalina bayambako ku bino ne tuvaayo ne tunyenyamu ne tugamba minisita kino si bwe kirina okuba ne bwe otandikyogedde ng'ogira so state of national address was misplaced and was offside yandibadde bawa guidance waawo okutandiikira naye kati baddeyo beebuuze banoonye buto formula w'okutandiikira it should target targeting matters next time is accountability assessment and performance and torch okumulisa tochi mu new financial year budget ate ng'etuwa remedies ebyokuddamu eri salient issues ezikosa eggwanga mu kiseera ekyo sebo corruption
tetugikonyeeko nnyo naye nze statement yange eri simple. The fight against corruption in Uganda is a mere fight against power obstruction, but not corruption. Kakati ekyo nakyo bwe tuna ne bw'oliri enguzi naye nga toyingiridde entebe eri ey'obuyinza gwe ojja kusonyiyibwa era ojja kuba so a fight against corruption twagala ebenga etambulira mu mateeka interference of organs. Kakati nalabye ku mikutu sinamanya sinafuna justification entuufu ti president yavuddeyo n'asonyiwa speaker naye nga n'emisango egimuvunaanibwa bannayuganda tebanagimanyi. Kakati prerogative of mercy ekola ddi ekola nga kooti emaze okuziza omusango negusala then president n'avaayo n'akola ki n'asaasira. Mbagaliza mwebale gyo tuwuliza bannabbaale mbagaliza akaseera kalungi tukyali Mwami Kasibanda. Yes. Nabadde waledi President Kasibanda ku cabinet yafulumye kubanga nalabye General Museveni nga cabinet gye yalonze addidde abato ate n'abateeka n'abakadde oli amaze cabinet emyaka 2 emyaka 15 ndowooza eggwanga lyetaagira ddala change gye tusuubira nti esobola okukola naye njagala okuyozaayoza mwannyinaze ne bannanga abalala bafaananako bwe bati abalina mindset efaanana bweti tusuubira nti bajja kukola kyembasaba kiri kimu 1 ebitongole byemukoleramu mubirekera obuyinza. Ekyokubiri mukolere bapiza nti abasemba wansi mumanye nti because be bantu betwetaaga okujja mu mbeera embi. Ekirala mukyaleeko mu nsi ezitusinga ate bwe mukyala temukoma mu bibuga mu mahoteri mutuukeko mu butale gendako eggwanzu oyingireko mu katale olabe bannansi ab'e China kubanga gye twegomba okubeera bo bakola batya bafaanana batya ebibuga babiyisa batya abantu bannansi abawejjera abasembayo babeerawo batya era basobola kubeera batya. Ekyo kijja kutuyamba. Onfuna bulungi. Then ekisemberayo ddala mwe ba minisita be balonze